Katonda yandaga abantu abakuba jjajja Ichuli amasasi nenvaayo nga jjajja Ichuli bamaze okumutta. Abantu bangi nga bagamba bu gavumenti yemusse, simanyi ba mafia simanyi ki. Naye nze nali neebase ewaka ewange. Omanyize Mukama ayogera nange naddala nga naakamala okusaba ekiro ssaawa ey'omwenda. Nze nsaba nnyo ssaawa ey'omwenda. Era singa sisaba ssaawa ya mwenda ekyo Mukama yakimbikkulira. Buli ssaawa ey'omwenda nze mba mu maaso ga Mukama. Naye nali naakamala okusaba bwe nti nenfuna okwolesebwa abantu abatta jjajja Ichuli. Ne mpostinga ku Facebook yange eri Facebook account eya Apostle John Singer. Etali ene ya John Singer Music. Katonda nandaga ekyaviirako jjajja Ichuli okukubibwa amasasi. Bwe nakyogera abalokole ne bagamba John omanya abalokole abantu si balokole bokka abantu b'ennaku zino. Omuntu ne bw'ayogera obunnabbi tebakyabuwa kitiibwa. Omuntu ne bw'ayogera nti Katonda ayogera bw'ati bannange mulokoke mwenenye muleke ekibi tebakyawulira. Abantu kati baagala kuwulira buwulizi ebintu by'aba blogger. Simanyi abanuupu bavuma ba Museveni, aba Museveni bavuma abanuupu, simanyi abanuupu bakola ki. Ntalo za social media tezina kizibayamba. Omuntu ne bw'avaayo ne baga nti bannange Yesu akyalokolera akyawonya mumukkiriza abawonye obwavu n'emizimu n'ebitambo n'ebyokoola n'amayembe Yesu agagoba tebakyawulira. Baagala kimu ntalo kuvuma biki kyovulaba. Eyo kanveeyo kuba omulembe gwaffe guno ogw'abaana banuupu abavuma buli kiramu. Eyo kanveeyo saagala kgendayo naye jjo nabasabira abaana banuupu mukomye okuvuma. Bwe mba muwagira Bobi Wine muwagire, ffenaffe tuwagira Museveni waffe si lutalo. Kati wulira jjajja Ichuli abantu abamukuba amasasi. Mujjukira omusajja gwe baakuba amasasi eyali minisita omukuumi we n'amukuba amasasi be tu. Jjajja Ichuli n'agamba bamukubye bamusse kisajja gwe kaba kukuba amasasi. Omwoyo omutukuvu nanga nti jjajja Ichuli obukambwe bwasusse. Naga nti abo abakyoli tebabakambuwalira. Singa bano abanyankole be musiiba muvuma ffe abahima ba Museveni ne mubavuma ne basirika. Naga nti bali tebabavuma. Naga jjajja Ichuli afudde lwa bigambo bye. Kati ate mmwe olw'okuba omanyi nze siri blogger ng'abantu bwe balowooza. No, nze njogera Katonda ky'aba antadde ku mutima gwange. Ate nze nnyina amaaso ag'omwoyo omutukuvu. Nze sirabanga bano ba blogger bammwe bano balumbuye simanya asiimwe mbubo balina ebitangaazo mbu balina zi binocular mbu simanyi balina zi drone mbu zirengera. Abo balumbuye babawa amawulire amafu era zi drone zaabwe ziraba bajjenosala abafudde so nga ate balamu. Naye nze nina eriiso eryokusatu nnyina abiri gano nina n'eriiso eryokusatu ery'omwoyo omutukuvu. Kati mbabuulidde ekyama jjajja Ichuli yafa lwa bigambo bye. Bali tebabamanyiire eryo famire zitamanyiirwa. Omuntu afudde minisita afudde kyokka owooza bamusse kabamukube. Jjajja Ichuli rest in peace nkwagala nnyo naye muganda wange akamwa kano si kalungi oluusi tubeeko we tukoma.